eno ye programu yo Kalabalaba egguse ku mpewo za CBS 88.2 famma emmanduso mu Kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sande n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu programu Kalabalaba ku CBS emmanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo enkya leero era nenkwaneza ku program Kalabalaba okujanjula nga bulijjo nze Sam Kazibwe nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo wiiki eno yonna nsaasiramu abafunye ebizibu ate nenjuzayiza naawe atuuse ku buwanguzi era mu ngeri y'enjawulo nja kukulisaayo abantu mwenna bwe twabadde ku kasozi Seguku awo ku njegoyego z'ekibuga Kampala ew'omukungu Robert Kasozi n'omukyala Jackie Kasozi mu maka gaabwe muwala waabwe Dr. Roberta Nalwoga yatwanjulidde omusajja sebo omukungu Robert Kasozi n'omukyala saako ne Dr. Roberta Nalwoga tubayozaayoza olw'ekyatuukiddwako olunaku olw'eggulo era n'emikolo egisigadde katwongere okujaagaliza ebirungi ebyerere n'abala mwenna abadde emikolo egitali gimu twongera okubayozaayoza olwaleero mu programu Kalabalaba tugenda kugenda mu ggwanga erya Iran n'entalo ezibadde awo nga zitandikira mu ggwanga erya Iran. Wiiki eno tugiyiseemu nga Iran, Oman ne America bawadde essuubi ery'amaanyi nti banaatera okutuuka ku kukkaanya ku nsonga ez'akagolomolo amaato gaddemu okuyitawo nga bwe gaali gayitawo ng'olutalo terunnabaawo. Era mu mbeera eno n'obulumbaganyi bukendeeredde ddala wano mu kagolomolo wiiki eno yonna kubanga America ebadde nti okukkaanya kunaatera okutuukibwako. Oman n'eggumiza kyekimujjukira Oman ye mutabaganya mu nsonga eyo songa ne Iran naye egamba banaatera okutuuka ku kukkaanya. Era amawulire gano bwe gaafulumye masekati ga wiiki eno n'ebbeeyi y'amafuta ku katale k'ensi yonna ne kamu yatuuse ku dola wakati w'7.80 ekipipa mu luzungu kye bayita baro, naye nga tukimanyi nti omwezi ogw'omusanvu gwagenza okuggwako ng'ekipipa ekyo kirinnyo okutuuka ku $10 ate nga kyali kyasembayo okulinnya bwe kityo mu mwezi gw'okutaano June 17 endagaano ya Islamabad bweteekebwako omukono ekipipa ebbeeyi neeyongera okukkira ddala wabula mu July America ne Iran ne baddamu okuwanyisiganya ebyasi naddala ku kagolomolo ekipipa ne kiddamu okulinnya. Kati wiiki eno lwekisse olw'essuubi eribaddewo ery'amaanyi Iran, Oman, America bonna babadde bakikakasa wiiki eno nti ebulayo akaseera katono ekiwandiiko kiteekebweko omukono ku nsonga ey'akagolomolo. Wabula tubadde tukyali awo ate mu ssaawa 24 eziyise Iran n'eteekawo obukwakkulizo obukambwe ku kuggulawo akagolomolo. Ampuliriza obukwakkulizo buno bubadde mu kiwandiiko ekifulumiziddwa omuteesiteesi omukulu ow'akakiiko ak'oku ntikko akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu mu ggwanga lya Iran bakayita Supreme National Security Council. Ekiwandiiko kino kiteereddwako omukono omuteesiteesi omukulu Brigadier General Muhammad Bagel Zolgadar ng'agamba nti Oman ne Iran ne bwe banakkaanya okuggulirawo ddala akagolomolo kulina obukwakkulizo obulala obusukka ku bya Iran ne Oman. Era naga nti obukwakkulizo obwo bw'obuzingira awamu kitegeeza nti America eyina okutereeza enneeyisa yaayo
ng'oggyeko Oman ne Iran okukkaanya. Singa bakkaanya ne bateeka omukono ku kiwandiiko, Iran ne Oman ne bateeka omukono ku kiwandiiko ku kagolomolo, naye kaggulirawo ddala n'Amerika erina okukyusa enneeyisa. The United States must correct its behavior. Erina okukyusa enneeyisa yaayo. Ekiwandiiko kino kyasomeddwa ku TV y'eggwanga entongole era nga kiriko omukono gwa Brigadier General Muhammad Baghel Zolgadal. Mpuliriza gwe nkunyonnyodde nti ye mutesitesi omukulu w'akakiiko kano ate ng'era y'omu ku bakamanda ab'amaanyi mu kibinja ky'amagye kya Iran ekya Islamic Revolutionary Guard Corps. Ekifo kyalimu kya nkizo era Brigadier General Baghel Zolgadal ekifo kino yakijjamu mu mwezi gwa kusatu ng'asikira omugenzi Professor Sheikh Brigadier General Ali Larijani. Tumujjukira nnyo, yakangazza nnyo mu biseera by'olutalo ebyasooka, wabula nga wayise wiiki nga ziizo ate naye nattibwa. Mu kusooka mukama we Ali Khamenei bw'attibwa yali omukulembeze omusukkulumu. Ebiragiro ebisinga ebiddako byali biva wa Ali Larijani. Omugenzi Khamenei yali amuteeseteese bulungi era yasobola okukwatirira eggwanga lya Iran mu wiiki ezo ezaasooka ez'olutalo. Oluvannyuma naye nattibwa. Kati bwattibwa mu kifo kye ne muddamu Brigadier General Muhammad Baghel Zolgadal. Ono yafulumizza obukwakkulizo obukakali obupya obutegeeza nti ekya Oman ne Iran ensi kyebaddeko wiiki eno ne bwe kigguka, ate Amerika erinayo ebirala byeyina okutuukiriza akagolomolo kaggulwewo. Ebimu ku byo bye bino. Muhammad Baghel Zolgadal yagambye nti Amerika erina okweyama nti teriddamu kuteeka Iran ku bunkenke yadde okugitiisatiisa. Amerika erina okweyama nti ekomezza olutalo ku Iran ne banywanyi baayo mu kyondo kya Buwarabu. Ekomye olutalo ku Iran ne banywanyi baayo mu kyondo kya Buwarabu. Iran era egamba nti Amerika erina okujja emisanvu gye yasuula mu gayanja ago aganene okulemesa amaato agava ku myalo gya Iran okutambula obulungi. Iran era egamba Amerika erina okujja amagye gaayo mu kyondo kya Buwarabu. Iran era egamba Amerika erina okuliyirira Iran ebintu byonna ebyonooneddwa mu kiseera eky'olutalo luno bwe kyalutandika nga 28 Ogwokubiri. Jjukira mpuliriza ensonga nnyingi ku zino kati ezizuukusiddwa zoogerwako mu ndagaano ya Islamabad eya June 17. Naye Supreme National Security Council ezikomezzaawo mu ddiiro. Mu kiwandiiko kino Iran era egamba Amerika erina okuggyawo obukwakkulizo bwonna obw'ebyenfuna obwateekebwa ku Iran, ate era ejje envumbo ku by'obugagga bya Iran byonna ebiri mu ggwanga erya Amerika nga tewali kakwakkulizo konna. Unconditional release of frozen assets nga tewali kakwakkulizo konna. Ampuliriza ekyo kiwandiiko kya Supreme National Security Council nga kiriko omukono gw'omutesitesi omukulu Brigadier General Muhammad Baghel Zolgadal. Olunaku lwe lumu kino kyafulumye ejjo. Olunaku lwe lumu omwogezi w'eggye mu kibinja ekya Islamic Revolutionary Guard Corps nga Hussein Mohebi
naye n'alabikako ku TV y'eggwanga n'ayongera okuggumiza ebigambo bya Zolgadal. Hussein Muhebi yagambye nti okuggulawo akagolomolo ke Hormuz kulina obukwakulizo obulala obwawukana ku nteeseganya wakati wa Iran ne Oman. Reopening the Strait of Hormuz has its own specific mechanisms and has nothing to do with the negotiations between Iran and Oman. Mu bufunze gwabadde alowooza nti Oman ne Iran bwe bakkaanya akagolomolo kaggulwawo, ekyo si kituufu. Hussein Mohebi kyagamba nti kiri ekyakagolomolo kirina obukwakulizo obwakyo obulala, kati ebigabo biraba nti bikwatagana ne bya Muhammad Bagel Zolgadal. Onaga nti waliwo enteekateeka endala, kati oli ye yagirambuludde mu kiwandiiko ekyasomeddwa ku TV y'eggwanga. Era olunaku olw'eggulo ne minisita wa Iran w'ensonga ez'amawanga amalala Dr. Abbas Said Arachi naye n'ayogera ebigambo ebitaawukana n'ebyabano ababiri. Yasoose n'agamba nti kituufu, ng'ayogera ne bannamawulire jjo, nti kituufu nti okukkaanya wakati wa Oman ne Iran kunaatera okugguka, ekyo tekiriiko kubuusabuusa. N'agamba nti naye ku ky'okuggulirawo ddala akagolomolo ke Hormuz, ekyo kirina ensonga endala. Okukaggula Amerika eyina okumala okweyama nti yakutuukiriza ebyo ebiri mu ndagaano ya Islamabad byebadde tetuukiriza. Full reopening of the Strait of Hormuz would depend on the US staying true to commitments given as part of a June memorandum of understanding that were violated. Yes, Said Abbas Arachi. Kakati bino bitabula. Buli muntu alinze okuwulira Amerika kiki eyanukula, kuba nkugambye nti wiiki yonna Trump naye agimazeeko aga nti ensonga essaawa yonna endagaano wakati w'Oman ne Iran eruma, ate bw'emala okuteekebwako ebinkumu akagolomolo kaggulwewo. Kati abakulu bakutegeezezza nti tekajja kuggulwawo okukkaanya ne bwe kunaatuukibwako. Amaaso gonna ag'abannamawulire gali mu Amerika kuwulira kiki Amerika kyegamba. Wenzijidde ku mpewo nga Amerika tenayanukula ku nsonga eno, ekyetegereza bigambo bino. Wabula yo Oman ng'emaze okuwulira bino byonna yayongedde kukikkaatiriza nti ekyagenda mu maaso okwogereza Iran ekyayo kigguke. Naye bali bakugambye nti ekyo okugguka tekitegeeza nti akagolomolo kagenda kuggulwawo. Ampuliriza mu bino byonna ekitabula kati enjuuyi zombi naddala wakati wa Amerika ne Iran yennyinga ey'okutaano mu ndagaano eye Islamabad. Ekiwandiiko ekyo kyalimu ennyingo 14. Ennyingo ziri endala 13 teziriiko nnyo kusika muguwa. Ennyingo ey'okutaano eyogera ku kuggulawo akagolomolo ke Hormuz yevuddeko ebizibu, yevuddeko okulwanagana, yevuddeko kati n'enteeseganya ezigenda maaso wakati wa Oman ne Iran. Ennyingo eyo buli omu agitaputa bubwe, kuziri ennyingo endala bakkaanya ku ntaputa yaazo. Naye ennyingo eno ey'okutaano Amerika egitaputa bwayo, Iran egitaputa bwayo, ekivuddemu kwe kulwanagana. Kansooke nzije obubaka buno bwe tudda tujja kutandikira 89.2 FM. Atuusedda wano Mutagubya Ronald Wamala ali Ndejje. Simanyi oba otegeeza Ndejje eri e Bulemeezi oba wano mu Makindye Ssaabagabo, naye ogambye nti
Iran ngeraze amaanyi iyo mbino byonna alabye maanyi ga Iran. Julian Kigongo naga nti America nga tennakuba Iran kugituusa ku ddaala lya gunboat diplomacy tewali ndagaano egenda kuguka. Ye kyalabye mu bino byonna. Ono Kansala Sewanyana Andrew Samuel Speaker Ndeje Division aga nti Iran ezannya mukadde akwasizza ku mmere ye nga yeeyambisa akagolomolo. Ayubu Kalule ali mukono ŋŋandu agambye nti kwetuli kulwasa mayinja tuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Ibura Kyarenga ali Buddu Plaza agamba nti America bwe yatta Ayatola yalowooza nti egenda kumenya mujenje kalu naye yeekuulira kabazzi ku kugulu. Agamba ne Mukama atutaase kuba ebbeeyi y'ebintu yeeyongedde nnyo. Munaffe bwate bwateesezza. Ono ye Zirimenya Nsubugaddirisa asinzidde Juba South Sudan aga ali mu Nyakuroni Market aga obukwakkulizo bwa Iran nga bungi America enabukkiriza omujugujugu. Moses Deputy Dean waba RDCs mu Uganda aganze ndooza Iran yategeera obukulu bwa kagolomolo era ejja kukakozesa okutuukiriza ebyetaago byayo. N'abuuza naye America enakkiriza buli kimu kweri. Kakati ekibuzo ekifaananye n'ekyansuubuga asinzidde Juba. Ekyamazima America tesobola kukkiriza bukwakkulizo obwo bwonna ne Iran ekimanyi. America eyina abasirikale abasoba mu 500 mu kyondo kya Buwarabu tesobola kubajjayo nga Iran bwegambye. Naye nga omu ku bateesa waaga nti Iran yategeera obukulu bwa kagolomolo kakati ekakozesa okwongera okukalubya embeera mu nteeseganya. Abampuliriza obaka mwongere okubusindika nja kubuyitamu mu maaso eyo ng'obudde bwe bunaaba butusobozeseza. Ne kanjira nzirayo wenakomi nakutegeeza nti vaawo mpitewo ku ndagaano ey'ennyingo 14 ali ku nnyingo emu nga ye nnyingo ey'okutaano eyogera ku kagolomolo. Kakati nkugambye Iran ekataputa bwayo yeegamba kagikkiriza okulambika amaato ku ngeri gye galina okusala akagolomolo awo. America egamba ekyo si kituufu. Amaato gaddemba okuyita we gaagala mu kagolomolo nga bwe kyali ng'olutalo terunabaawo. Kati ku nsonga eyo nasanze jjo mukulembeze w'ekibiina kya PPP omukulu Saddam Gaira nanga nti oyogedde nnyo ku ntaputa ya Iran ku nnyingo eyo n'Amerika bwetaputa naye ye ennyingo egamba ki? Kakati ennyingo baagibaga mu ngeri ng'ekkiriza buli omu okugitaputa nga bw'ayagala kuba baali tebasobola kukkaanya ng'ate bwe beesiba ku ekyo tebajja kukkaanya ku ceasefire. Kati mu diplomasi kikkirizibwa era gye kiri kikuzzaayo ku kigambo kyentera okukozesa strategic ambiguity. So baali ambiguous mu bugenderevu mu kubaga ennyingo eyo. Buli omu agenda amatiza ababe nti ku nnyingo kyenjagala kye kikoze. America yamatiza Abamerika nti kyetwagala kye kiri mu nnyingo eyo, ne Iran nematiza abe Iran nti kyetwagala kye kiri mu nnyingo eyo. Ye nnyingo egamba bweti: upon signature of this memorandum of understanding, the Islamic Republic of Iran will make the best efforts to ensure the safe passage of commercial vessels free of charge for a period of not more than 60 days from the Persian Gulf to the Omani Sea and vice versa. Ampuliriza ndowooza birabe bigambo ebyo nti biri strategical ambiguous. Endagaano nti ekinkuma oluluma ku ndagaano eno Iran ejja kukola buli kisoboka okulaba ng'amaato ag'ebyobusuubuzi gayita mu kagolomolo ako nga tegalina buzibu ng'ate tegawoozeddwako nsimbi okumala ennaku 6 gave mu Persian Gulf gadde mu Omani Sea. Tewali kigambo kigamba nti Iran yejjo galambika. Endagaano egamba ebigambo nga bw'obiwulidde byo bigamba efuba okulaba nti gayitawo so si kugalambika, ebyo byanjawulo. Kakati Iran yeega nti ekyo kigiwa enkizo okugalaga we gayina okuyita, naye singa kye baali bategeeza mu ndagaano bandikitaddemu, so ekyo baakireka.
kati buli omu agitaputa nga bw'ayagala waddembe bakikola mu bugenderevu buli omu agitaputa kubanga baali tebaagala babenga bakanyiza ku ziri ensonga 13 naye n'emu esibewe mundu okusigala nga ekyatokota kani waga nti kino katugira tukiyisaawo ate si gwe gwali gusoose okola ekifaanaganako bwe kiti ojjukira nti mu Gwokunanga 12 bwe basisinkana tiimu ya J.D. Vance okuva mu America neyakulemberwa sipiika wa Iran ne basisinkana mu Islamabad baatuula okumala essaawa 21 bwe baafuluma baagaana okubaga ekiwandiiko ekyawamu buli omu yayogera ne bannamawulire ku lulwe ng'ababuulira ebivudde mu nsisinkano eyo naye nga byawukana nga eby'Amerika ne Iran tebyawukana buli omu agamba bye tujje mu nsisinkano eyo ekyo nakyo kyali mu bugenderevu strategic ambiguity kubanga singa basalawo okweteeka ku kiwandiiko ne ceasefire yasooka teyandibaddewo kaakati n'ennyingo eno ey'okutaano bw'etyo bweri ekirala kyeyongerako egamba nti the Islamic Republic of Iran will engage in a dialogue with the Sultanate of Oman to define future administration and maritime services in the Strait of Hormuz in consultation with other states bordering the Persian Gulf in accordance with the applicable international law and the sovereign rights of coastal states in the Strait of Hormuz. Kati ekirala ekyogerwako mu nnyingo eyo nti oluvannyuma gavumenti ya Iran ejja kutuula ne ya Oman bongera okukkaanya ku ngeri akagolomolo gye kanaddukanyizibwamu mu biseera by'omu maaso era mu nteeseganya ezo bajja na kuyingizaamu ku mawanga amalala agakwatibwako akagolomolo kano mawanga nga Saudi Arabia n'amalala so ebyo bye bigambo ebiri mu nnyingo ey'okutaano kakati Amerika n'ebitaputa bwayo ne Iran n'ebitaputa bwayo kati obuvunaanyizibwa bwa Oman kati kulaba nga etuuka ku kukkaanya ne Iran amaato gayitewo nga tegasobola kulumbibwa ekyo kye tubaddeko okutuusa wiiki eno tubadde tugimalako ate Supreme National Security Council n'efulumya obukwakuliza obupya obuzaayo bino byonna emabega oba oyagala oba toyagala mu mbeera eno ey'okubutaabutana endagaano ya Islamabad naye eyolekedde okuggwako kuba jjukira ennaku ezoogerwako ziri 6 olwaleero nnaku z'omwezi 9 endagaano eno yatandika okukola 17 Juni kitegeeza ku bbalaza eri ejja etali yankya endagaano eno ejja kuba eggwako naye nga tewali kyamaanyi kye baggusizza ekirungi ekiriwo mu nnyingo ey'okusatu eyogera ku kiseera kino ekigere amawanga gano geeyama nti singa mu nnaku 6 tebaggusizza bye beeyama baddemba okwongezaayo ennaku ennyingo eyo egamba bw'eti ey'okusatu eyogera ku biseera eby'ennaku 6 ega nti the United States of America and the Islamic Republic of Iran undertake to negotiate and reach the final agreement within a maximum of 60 days, which may be extended by mutual consent. Ziri 6 nezisobola okwongerwayo singa ababiri baba bakkaanyiza. Kirabika kiri mu giraasi nti balina okwongezaayo kubanga ennaku zino zonna ezisoose kati bali ku nnyingo ya 5 okyayina ensonga endala ekwata ku nuclear bwe banaamukwata tebannafuna na budde bwabyo kubanga bali ku nsonga ey'akagolomolo kyokka era mu bino byonna obulumbaganyi yo Iran ekyabukola ku kagolomolo kasitera baamaata agaziimuula ebiragiro byayo lwakuba wetumaliddeko wiiki ng'era Amerika ekyefuze luli buli Iran lwebadde kuba eryato nga Amerika eyanukula wiiki eno Donald John Trump yeefuze nti olunaku olw'eggulo waliwo eryato lya kampuni ya Abu Dhabi ya ADNOC y'amafuta eryato lino lyakubiddwa mu kagolomolo kano ake Hormuz naye tekuli yattiddwa yadde yafunye bulabe. Kampuni ya ADNOC okuva mu Abu Dhabi yategeezezza nti buno si bwe bulumbaganyo obusoose Iran bwekoze ku maato gaabwe
bukyalutalo lutandika. Era ne baga nti amaato agawera gakubiddwa okuva mu mwezi ogwokubiri nga gugwako. Jjukira olutalo lwatandika 28 ogwokubiri. Nti naye mu maato gonna bw'ogagatta bafiiriddwayo omugoba w'eryato omu ate abalala basoba mu 2 be bafunye ebisago. Naye kuli n'erya jjo tekuli yattiddwa era tekuli yafunye ebisago. Naye Amerika teyayanukudde. Tujjukira nti emabega wali kuva masekati g'omwezi oguwedde buli Iran lwebadde kuba amaato nga Amerika eyanukula. Naye mu wiiki eno Trump yategeeza nti olw'essuubi ly'alina mu nteeseganya wakati wa Oman ne Iran emmundu akyagizikizza. Kati tumanyi kiddako naddala bw'otunuulira obulumbaganyi ku maato ate n'ogattako n'ebigambo ebyo ampuliriza byenkulaze okuva mu Supreme National Security Council ne biggumizibwa omwogezi wa Islamic Revolutionary Guard Corps Hussein Mohebi ate era ne biggumizibwa Minister w'ensonga ez'amawanga amalala mu Iran Dr. Said Abbas Arachi. Kakati bwe tuseeseetulako ku bigere okuva e Iran katono genda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ku Lwokutaano amawanga 3 ag'Abayisiraamu sijja gayita g'Abawarabu kubanga Saudi Arabia be Bawarabu bokka, abe Tukiye si Bawarabu n'abe Pakistan si Bawarabu, naye kibagatta nti bonna Bayisiraamu. Ate ekirala nti abantu abasinga mu mawanga ago Basunni. Abasunni be basinga Pakistan, Abasunni be basinga Tukiye oba Butuluki, era Abasunni be basinga e Saudi Arabia. Kati amawanga gano 3 geegasse ku lunaku olwokutaano kwe kwosajjo ne gateeka omukono ku ndagaano ey'ebyokwerinda. Era omukolo guno gwabadde mu kibuga Mecca e Saudi Arabia. Endagaano bagituumye erinnya erya Mecca Joint Deterrence Agreement. Era yateereddwako omukono oba emikono egy'abakulembeze b'amawanga gano 3. President Recep Tayyip Erdogan mukulembeze wa Butuluki, omulangira alinze engoma e Saudi naye nga mbya ddala obuyinza obuddukanya gavumenti ya bulina ye Mohammed bin Salman, kubanga kitaawe King Salman obuyinza yabumukwasa. Kakati yataddeko omukono ku lwa gavumenti ye Saudi. Ate ne Sir Minister Pakistan Shahbaz Sharif naye n'ateeka omukono ku ndagaano eno ku lwa gavumenti ya Pakistan. Sir Minister Pakistan ku bugenyi buno e Saudi Arabia yawerekeddwako muduumizi w'amagye ge Pakistan Field Marshal Asim Munir. Musajja ono tumwogeddeko nnyo mu biseera bino eby'olutalo lwa Iran. Yawomya omutwe mu nteeseganya wakati wa Iran ne Amerika olw'enkizo gy'alina ku mawanga gombi, era mu program zaffe ezayita namwogerako nnyo. Kakati Shahbaz Sharif bwe yabadde agenda e Pakistan teyamulese mu mbeera eya bulijjo, yabadde yeetaaga genda na minisita wa byakwerinda, naye olw'obukulu bwa Asim Munir ng'omuntu mu nsonga z'ebyokwerinda mu kyondo kya Buwarabu naye yamututte ku mukolo guno gw'okuteeka omukono ku kiwandiiko kino. Kakati endagaano eno erimu ebintu ebiwere. Ekimu ku byo amawanga gano 3 geeyamye nti mu ndagaano eno bw'olumba omu ku bo bonna 3 oba obalumbi era kibakakatako okukwambalira. Bw'olumba Pakistan, Saudi Arabia ne Turkey balina okujja. Bw'olumba Turkey, Pakistan ne Saudi Arabia balina okujja. Ne bw'olumba Saudi Arabia nabali abalala ky'ekintu kyekimu kye bakola. Kansooke nzigyewo obubaka buno ate nkomewo. 89.2 FM. Kyali ffenna mu program Kalabalaba. David Katongoli, manager mu Diamond Trust Bank Namanva, agamba ko ali awuliriza eriya luyimbaza, agambye yalaba Iran okuteekawo obukwakulizo eyagala kasukayo jjinja kulaba kivaayo, naye Amerika tesobola kujja magye gaayo gonna mu kyondo kya Buwarabu. John Mary Mali agatulirukaya twatudde dda mu kirasi ne pen tuwandiika. Mugerwa makanika wa Toyota Mundeeba aga nti tuli wano tusoma ku byakagolomolo.
n'agamba atya Pade Buyonda ali mukono nga nze ndowooza Iran sinneetegefu kukomya lutalo ekyayagala kulwana. Ate wano munnaffe n'agamba atya Sempala Francis akagolomolo kajja kutuusa Iran ku lyengedde, tuli mu Costa tutumbudde emanduso tugenda Kinoni kuziika mwebale nnyo ne dereva oyo muneebalize okuteekako emanduso. Dewo Nyanzi agenze nenya Amerika kukuba Iran ng'esiisiriza. Bino byonna tebyandibaddewo, bagisesebbule bagimalemu akajabangu ye kyayagala olutalo lugwe omulonde gumu. Mulangira Twaha Kayondo agandi ffe tusabira mirembe mu nsi era nsuubira lulibo olwo enjuyi zombi ne zikkaanya. Lwanga Charles Mukasa Lwana Villas wali Garuga Entebbe agenze neewuunya ddala Strait of Hormuz amafuta agayitawo gakola ebitundu 2 ku buli 100 byokka oba batubuzaabuza, kubanga ebitundu 2 ku buli 100 biyinza bitya okukosa ensi yonna? Kirabika ebiyitawo bisoba mu bitundu 7 ku buli 100 nedda ssebo. Ebitundu 2 ku buli 100 tobiyita bitono. Kankuwa ekyokulabirako Babu El Mandeb amafuta agayitawo mu kagolomola akali eri ku Yemen gakola ebitundu 5 ku buli 100 byokka. Naye mu lutalo omwaka oguwedde Isirayiri bwe yalumba Iran ne mu 2023 Isirayiri bwegenda Gaza ng'eyanukula ba Hamas, Abahuthi bwe bayise ebikompola waggulu w'akagolomola ako era ebbeeyi y'amafuta yatabuka, ninga kakola ebitundu 5 ku mafuta. Ku byamaguzi ebirala biyitawo bingi awo ku Babel Mandeb, naye amafuta bitundu 5 byokka ku buli 100. So ekitundu ekyo tokiyita kitono. Wekivudde eddibu eryo lyerivaako ebbeeyi okulinnya, so tewaliwo okuwuddisibwa bwe bungi bw'amafuta ne gaasi ayitaawo, naye ekyo ekitundu kiba kinene nnyo ku katale ak'ensi yonna. Ni wano omulala John Sali agambye nti kirabika Trump olutalo lumukeese anoonya bwaluvaamu nga taswadde. Puresha okuva mu byobufuzi munda mu Amerika n'abaaliko abakulembeze kuva ku Bush Junior okutuuka ku Biden okukimuteekako nti nabo Netanyahu yagezaako okubadyekadyeko okulumba Iran ne bamutebuka. Ekintu ekyo kiteeka Trump mu kattu. Mu Isirayiri Mossad yagobya abakungu abakuba pulaani y'olutalo, kwe kugamba empiki baazeesa bubi. Ye John Sali ampuliriza mwongere okusindika obaka. Tujja kukomawo wetugenda mu kuwumula mbadde nkukubira tochi mu ndagaano eno ya Saudi Arabia, Pakistan ne Buturuki nti ekisooka ekikulu baataddemu akawaayiro bw'olumba omu bonna oba balumbye. Ekirala bakaanyiza okukolera awamu enteekateeka okugezesaamu ebyokulwanyisa n'okukola dduyiro w'ekijaaso w'awamu. Ekyo bakikaanyiza, so buli mwaka bajja kubeera nga n'enteekateeka ez'ekika ekyo ng'amawanga gano 3 okukola dduyiro ow'abajaasi n'okugezesa ebyokulwanyisa. Amawanga gano 3 era gakkaanyiza n'okugabana amawulire ag'ekikesi. Abasatu bano era bakkaanyiza n'okukolera awamu nga bagatta obwongo mu kuweesa ebyokulwanyisa. Kakati ekimu ku byabadde bisuubirwa naye ne batakiteeka mu ndagaano kyekyokukolawo ejje eryawamu ery'omukago nga lyefaananyirizaako NATO nga lyalubeerera nti tuyina ejje lirimu abaserikale okuva e Pakistan, kuva e Saudi Arabia, okuva e Turkey, era kino kye kitebe kyalyo. Basobola okusalawo Pakistan, Saudi Arabia oba Turkey, naye ekyo tebaakikoze kubanga bw'olaba NATO eyina ejje eryawamu, liyina ekitebe, liyina omuduumizi, bayina budget embalirira, buli omu alina okuteekayo ensimbi okuyimirizaawo ejje eryo n'ebirala. Kati ekyo kye kimu ku byabadde bisuubirwa
mu ndagaano eno ekyo baakyewaze tebaakitaddemu. Ekirala bassizza nnyo essira ku memba okumutaasa ng'alumbiddwa so si ye ng'alumbye. Ekyo baakirambuludde bulungi mu ndagaano eno. Kitegeeza ki? Olwaleero Saudi Arabia erumbibwa Iran. Kati kitegeeza nti singa tebaataddemu kawaayiro ako, Iran bwe yandizeemu okukola olulumba ku Saudi Arabia, ababiri bali bandibadde bajja butereevu. Kati kino kibadde kiteeka Pakistan mu kattu kubajjukira ye mutabaganya omukulu. Era ekyo lwaki endagaano eyazikiza olutalo eyitibwa Islamabad Memorandum of Understanding, kubanga Islamabad kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Pakistan. Kakati Pakistan lwaki tekigikakatako kugenda Saudi olw'ensonga Pakistan ne Turkey tekibakakatako kugenda Saudi kugitaasa Iran ne bweddamu okusindikayo ebikompola, kubanga mu lutalo luno Saudi Arabia eyina enkambi za Amerika zeekozesa okulumba Iran. Kati Iran mu kugenda Saudi Arabia eba tewakudde lutalo, eba egenze kwetaasa, eba yeetaasa ku Saudi Arabia ekozeseddwa Abamerika. Singa tebadde eyo base Iran negenda bugenzi, olwo kyandibadde kikakata ku Turkey ne Pakistan okusinzira ku ndagaano eno okugenda okutaasa munywanyi waabwe. Ne kati mu kiseera kino tekibakakatako, akawaayiro ako baakalambuludde bulungi. Naddala kikiri nti endagaano eno bagikkaanyirizaako mu kiseera eky'olutalo, nga mu lutalo luno Saudi Arabia ezze erumbibwa eggwanga lya Iran bukya lutalo lutandika ku nkomerero y'omwezi ogwokubiri. Ampuliriza nga bwe nkugambye nti amawanga gano asatu gamaze akaseera nga gakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno, tekyabaguddeko bugwi. Era ensonda ziraga nti ekirowoozo kino kyatandika oluvannyuma lw'obulumbaganyo obwaliwo ku Isirayiri nga 7 Oktoba 2023. Hamas ne banywanyi baayo Islamic Jihad n'abalala balumba Isirayiri neyanukula. Lwe lutalo olugenda maaso n'okutuusa kati teruggweranga ddala. Kakati embeera y'olutalo olwo n'ebyaddako kyaleetera Saudi Arabia ne banywanyi baayo bano okutandika okubaganya ebirowoozo ku ky'okubeerawo n'eggye eryawamu. Ekirala ekyayongera ebbugumu mu kirowoozo kino lwe lutalo luno olupya olwa Isirayiri, Amerika n'eggwanga erya Iran. Kitandikira eri ne kifuna ebbugumu mu lutalo luno olupya. Era mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 19 baminisita ab'ensonga ez'amawanga amalala okuva mu nsi eya Turkey, Pakistan ne Saudi Arabia basisinkana e Saudi Arabia. Ensonga enkulu baali bazze mu lukuŋŋaana lw'amawanga g'Abayisiraamu, naye ku bbali basatu ne batuulamu ku nsonga zaabwe ez'okukola endagaano ebagatta ey'ekijaasi. Ate ng'era ampuliriza tukimanyi bulungi nti mu Septemba w'omwaka oguwedde waliwo era endagaano y'ebyokwerinda wakati wa Pakistan ne Saudi Arabia, era ng'eyo nayo yali eyongera kutemera kino ekyabadde ku Lwokutaano ekkubo. Kati endagaano y'omwezi ogw'omwenda wakati wa Pakistan ne Saudi Arabia egenda okubaawo nga Isirayiri ekoze obulumbaganyo mu ggwanga lya Qatar mu kibuga Doha. Obulumbaganyo obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omwenda 2025. Isirayiri yali eyagala kutemula abakulembeze b'aba Hamas okuli Khalil al-Haya ne Khalid Meshal. Bo teyabatta
ne yattirawo abantu abalala 6 nga kwaliko musirikale wa poliisi okuva Kata saako ne mutabani wa Khalil Al-Haya nga naye yali ayitibwa Al-Haya Humam. Obulumbaganya bwemala okubaawo bweraliikiriza Saudi Arabia ne banywanyi baayo ne baga nti tekimala okuyimirirawo kwa Amerika, naffe tusobola okukolagana ne twongera okwenyweza. Katukomewo. 89.2 FM. Osobola okubakubira ku simu ya 0708 90 82 Haji Rashid Sekindi aga nti buli lwe wabaawo okukkaanya okwenjawulo ku lutalo, ebbeeyi y'amafuta ekka ku katale k'ensi yonna, naye ate wano mu Uganda lwaki ffe tulaba erinnya bulinnyi? Kakati ky'olina okumanya nti nga bwe gasse wiiki eno g'osanga ku ssundiro kuwogula tegazze wiiki eno, mafuta gatwala ebbanga ddene ate gw'oli musuubuzi obimanyi. N'olwekyo okukka eri ebbeeyi bwe kaleero kisobola okutwala ebbanga erisoba mu mwezi ekyokutuuka wano. Naye n'ekirala era kyogeddwa ne gavumenti yakyogera nga n'olutalo lwakatandika nti n'abasuubuzi wano nabo batuyisa kulitalaba nti oluusi akanyega akavudde eri waggulu ne bwe kaba tekannabakosa wano bo bakozesa omukisa ogwo ffe ne batuseera abagenda ku masundiro. So byombi bibiri weebiri, oluusi batuseera nga tewannaba na mbeera yeetaagisizza ekyo, naye kati ku kyebbeeyi ku katale k'ensi yonna tebasobola kusalirawo kubanga ge balina ojja kusanga nga agamu ku go baagagula ekipipa kikyali ku $10. Kakati bo tebasobola kussa, balina kumala kulinda agasse ku $7 balyoke bakusize ku bbeeyi. Naye okusoomozebwa we kuli ndowooza ekibuzi ky'ekikulu we kyandibadde nti ne ge baguze ku 7 ffe wano basobola okusigala nga batuguza ng'abaagasuubulira ku $10 ebbalo. Kakati okwo kusoomoza kwe tuyina wano. Naye webale nnyo, webalire ddala ensonga y'okugireeta. Charles Lubinga enamuŋŋoona yaga nti Iran tekola ensobi kulunikirize enteeseganya ziggwe bulungi. Batuwuliriza ndowooza mugenda kunsaasira obubaka bwammwe mbukomye wano olunaku olwaleero. Nkomewo tumbewumbe program. Kakati wetugendedde mu kuwumula nkutegeezezza nti obulumbaganyo bwali ku kibuga Doha e Kata obwatta mutabani wa Khalil Al-Haya n'abalala 5 omugatte be bantu 6 bwayongera okusindiikiriza bano okusalawo okubeera n'ejje eryabwe kubanga jjukira Kata n'Amerika balinnyamu kimu n'ekyo tekyalobera Isirayiri kugirumba. Kati kitegeeza nti bano bonna Pakistan, Turkey ne America bonna bakolagana na America. Pakistan, Saudi Arabia ne Turkey bonna bakolagana na America lwakuba ku bonna asinga okuba omunywanyi ye Saudi. Naye embeera y'entalo zino ezisembyeyo ebalaze nti okwesigama ku muntu omu America tekimala, tekikyatiisa nnyo balabe baabwe, kitiisa naye kiriko ekkomo. So nga nammwe musobola okwekwata bwe mugatta amaanyi gammwe musobola okutiisa omulabe wammwe mu kyondo kya Buwarabu. Kubanga bano abeegasse buli omu ayina ekyamaanyi ekyaleeta ku mmeeza. Manyi waliwo okusoomooza, muyinza okwegatta nga mwenna muli banafu, naye bano abeegasse buli omu ayina enkizo gy'ayina mu kyondo kya Buwarabu. Kankuwa ekyokulabirako. Turkey ly'eggwanga eryokubiri mu kubeera n'ejje eddene mu mukago guli omulala ogwa NATO. Kakati n'ebyokulwanyisa n'enzimba yaabyo akola okutuukana n'omutindo gwa NATO. Kati ebyo bintu bibiri bikulu byaleeta mu mukago guno ogw'abasatu. Omutindo gwa NATO agwewola eri gwalina okukolerako ebyekijaasi n'aguleeta eno. Kyokka ejje erye nalyo ddene mu NATO mu mawanga 32 Amerika yesinzaamu ejje eddene neddirirwa eggwanga erya Turkey oba liyite Turkey. Kati ekyo kikulu nnyo muwendo gw'abasirikale abo. Bwodda ku Saudi Arabia ngagga nnyo ku kya ssente ebejja kuvujjirira enteekateeka, yensi esinga okusuubuza amafuta amangi ku katale k'ensi yonna. Kati ekyo kikulu nti mu byokulwanyisa omusinga naye alina kyajja nayo kye mwetaaga. Bw'ogenda ku Pakistan
mu mawanga g'abayisiraamu bano bonna ye yokka eyina ebyokulwanyisa ebya nuclear. Jukira nuclear kanga baana w'amaanyi yavuddeko olutalo luno olugende maaso e Iran. Kati teri ayagala kulwana lutalo nansi ya nuclear. Kati buli omu bw'aleeta amaanyi ge ne bagagatta ne bakola endagaano nti bw'olumba omu ffenna oba otulumbye. Ekitegeeza bw'olumba Saudi Arabia oba ogikkiriza okukozesa ku nuclear wa Pakistan. Bw'olumba Pakistan oba okkiriza ttaka okuyingira olutalo n'omutindo gwayo ogw'ekijaasi oguli ku ddaala ly'amagye ga NATO. Kati ge maanyi ge baagassa abasatu mu kukola omukago guno. Irani jukira bano basunni abeegasse bo bashiya tewali kubuusabuusa era banga bano beegasse abeegasse tebaba banywanyi baayo balabe baayo. Saudi Arabia ye mulabe, Pakistan ali awo wakati, Take naye omuteekako ali wakati. Kati amawanga agali wakati awo bwe geegatta n'omulabewo gwoba olina okweraliikirira. Era babadde beegendeza ab'e Iran n'okutuusa kati tebannafulumya kiwandiiko ku bino. Naye omu ku babaka abagundivu mu paalamenti ya Iran, Razei Ibrahim, ku Lwokutaano yagenze ku kibanja kye kya X bino nga byakabaawo n'alabula Saudi Arabia. N'agiga nti ebyo byonna byekoze mu ndagaano eno tebigenda kugitaasa. Yeetereeze mu njogera y'e Kampala eringa abadde abaga nti mwesulise kye muyina okukola okunyweza ebyokwerinda kwetereeza. Nti ekyo ekipapula baakiyise paper agreement. Ekyo ekipapula Ibrahimu bwe yakiyise kye mutaddeko omukono tekigenda bataasamu Abasaudi okujjako nga mwetereezezza nti labira ku mukago gwe mubadde nagwo na Amerika okumala ebbanga ddene tegutulobedde kubalumba mmwe. N'olwekyo ekikulu kye muyina okukola kutereeza nkola gye mukolamu bintu. Bwe munaagitereeza mujja kubeera n'obutebenkevu, naye bwe mutaagitereeze ebyo ebipapula bye mwataddeko omukono tebina kye bigenda kubayamba. Ampuliriza tetujja kusukka wana wangaale Ssaabasajja. Obadde owuliriza puroguramu Kalabalaba.